Bannaye muli mutya? Muli mutya? Mwasuze mutya? Mwasibye mutya? Ebaffe zikyali ssaawa ziizo budakiika 10 okuwera essaawa 5 ez'okumakya mu Boston, Massachusetts. Ndi mu studio wano live nzizokukola omulimu gwange ng'omunnansi wa Uganda. Kansubire nti mumpulira, kansubire nti musharinga, kansubire nti mwagala programu yaffe. Sharinga tutandike, yita munno. Ebintu nammwe mubiraba, bw'olaba omwana ng'oyo omuto gwe basse nga batta abantu mu Buganda, tulina kwerwanako. Kino tekikyalina kyakugamba nti bw'oyogera okwerwanako ogwo guba musango. Kati gwe bw'oyogera nti tulina kwerwanako kugamba ogwo guba musango. Otegedde? Oyogedde bubi, guba musango. Kagamba mubiraba nammwe, kagamba ffe tuli mu lufula, tulina kwerwanako. Sharinga mukyali batono nnyo, mukyali batono nnyo. Sharinga tutandike. Sharinga oba yita ku munno. Musajja waffe akyali naye ajja tukulembera. Ajja tukulembera. Honorable Kyagulanyi ajja tukulembera. Bane temutya era ajja kusumula Uganda. Is a true leader. Omanye Museveni yali alowooza nti Kyagulanyi be bano abasajja bano nkuwaddeyo akantu tulye. No, is a true freedom fighter. Kyenva muwagala baweddemu amaanyi, nze kyenva nzija nenjogera. Kale katutandike. Mbagambye programu yange ey'olwaleero eriko omutwe ogugamba nti The Way Out for Mr. Museveni and His Killing Group and Honorable Kyagulanyi to lead us in Uganda. Kubanga bwe muba mumanyi ebiri emabega eyo ebikolebwa kati bingi nnyo okuba nti Mwami Museveni afutyanka okulonda. Kati omanyi Mwami Museveni bwe yategeera nti awanguddwa mu kye mutategeera n'ayagala akole ku kibaita preempt. Mwami Museveni yatasobola kugenda nga tamaze kugezaako obukodyo bwonna. First of all, eggwanga baalibba ne baligabana ne bazimba system ne bazimba amagye buli kimu kyonna. Yatasobola kera kumakya n'agenda naye atajja kugenda. Ajja kugenda kubanga this is an act of God. Era twebaza Mukama nti Museveni ajja kugenda. Kati omuntu omwayinza okungamba nti agenda mu ngeri kingizi nziga sikyabitegeera sibiraba. Naaba Museveni bagenda mulayiza, yakoze ne parade, yaguza ababodaboda eno be batta. Ate kati agenda. Kati nno kababuulire. Kati soke n'ekintu kino. One of my best examples, kubanga nze nsoma nnyo one of the great leaders mu nsi muno, njagala nnyo ba great leaders oba abantu abaali bakoze ebintu ebinene. One of my best example was Eric von Manstein. Mujje mufuna obudde musome ku Eric von Manstein. One of the best brilliant brains is a Second World War and even after. Strategist. Kati bebitu bebimu abantu omuyife abaddugavu baffe bannayuganda baagala nnyo tutwalira ku scale ya wansi lwakuba kkala yaffe. Naye ate tetuli basiru, ate tetuli bagwagwa. Eric von Manstein alina ekintu kyeyakola. Kati for example kasooka empisewo akatu kano kibagamba nti Honorable Kyagulanyi tasobola kuleadinga Uganda. Kibagamba tasobola. Leaders are chosen by God.
leaders baba ne ba advisors abageze nnyo kati nga Erich von Manstein yalwana entalo za Adolf Hitler abate mukimanyi kakati abasajja bano nga Erich von Manstein ye omulimu gwe babala lutalo bebaita ba strategist buli nsi ne Museveni abayina buli nsi eba n'abasajja abalwanyi nga ye omulimu gwe kubala by'obufuzi bwe bitandika muva ku bino bibabulira Uganda gye bagisiza Kyagulanyi gyagenda okugijja kakati kikola kitya Hitler baali bamudefeatinga mu Second World War kubanga yamulwanira omulundi ogwasooka mu France namulwanira mu Soviet Union naye Hitler baali bamudefeatinga Erich von Manstein yagera kubanga balina obutategeeragana Erich von Manstein ne Hitler ng'alina ego kugamba kati nga bwaba Museveni kimulwanya ego nze sobola nze so okukyusa Uganda nze so okukyusa Africa nze so okukola kino kiki ekyaliwo von Manstein n'agamba Hitler n'amugamba nti taata wange muganda wange kamanda wange ndeka wadde golaba olutalo luweddemu amaanyi ndeka nkole omulimu gwange nwanirire Germany bagita fatherland oba Deutschland njirwanirire ettaka eyo mwe mwebasa omwana wange ettaka eyo mwe ngenda okwebaka Hitler n'amugoba era Hitler yawangulwa so naye nga ye bw'osoba Erich von Manstein even after Second World War kubanga the Cold War yali mbi nnyo kubanga bw'osoma Erich von Manstein baamusiba mu kkomera baali bamusiba emyaka 18 bagikendeeza ku 12 baamusibako emyaka 4 nga Cold War bali bubi Soviet Union ebali bubi ne bagamba nti omuntu yekka asobola okututaasa mu kiro Katonda yawa abantu amagezi ku nsi kuno ne bajja Erich von Manstein namujja mu kkomera mukomyawo ku commandinga neto buto yali omunazi lw'amagezi ge kubanga era Erich von Manstein bw'oli musomo bulungi ennyo nze kubanga biography zonna nziina oli munyumirwa era ne mu Cold War between America ne Russia oba Soviet Union era yali Erich von Manstein so ba strategist ababala kakati lwaki njogera ekigambo kino lwaki njogedde ekigambo kino ku programu kino kati naabye mukwano gwange ennyo Sauda Madada ng'aweddemu amaanyi n'agamba nti tukoze kye tusobola naye obukulembeze bugaanyi babututte tebunnagaana Sauda Madada bowuliza tebunnagaana butandika yali stage 1 ziri stage 3 kati tugenda ku stage 2 tumaye tugende ku stage 3 Museveni ajja genda mubadde ki kati bali luddawa kiki mutawaana guli luddawa kati omutawaana tuli Kenya kambabuli ekintu kiri tuli Kenya example mind data references America emyaka mingi nnyo egiyise yagamba gundi oyani yagamba Daniel Arap Moi yali akamala ku bukulembeze bwa Kenya emyaka 27 nga azimbye system nga bulabe ya Museveni security Moi nga alemye buli muntu yenna atta buli muntu yenna yatta nga Moi afuuse Moi ayina amajja ayina gisiyo okutta kulinga kutta abye bagabanye kakati Amerika nemugamba nti ogenda n'akangaza nemugamba nti Moi obudde bwo wadde oli mukwano gwaffe obudde bwo butuuse ogenda n'akangaza nemugamba nti otugenda bino bijja okubaako enkomerero ejja kuba mbi naga kati nkoze ntya what is the way out kati nabano mwami Museveni ne group ye gye mbagamba what is the way out we are in the crisis of Moi that was in ozungu lugato lula bulungi Uganda eri mu crisis Moi gye yali mu
mu biseera bya Moyinga alina okuva mu buyinza kubanga Museveni Abamerika bo badde olimba-limbako yekwatako okusiga mu bukulembeze bakugambye genda. Kati what is the way out? Omanyi lwaki mbagamba ekigambo kino? Kuteesa oyo mumulaba. Yeah, you get the statement. When somebody, I'm a political analyst, I can read every statement. Kuteesa yagambye mwe bamaze okubawangula ebyokulonda mu biveeko muddeyo mukole emirimu gyammwe. Yadde kuteesa kigamba kitegeeza the issue of presidency oba Museveni okuba mu buyinza kati a protectinga Bakuteesa ne bafamile baabwe bamugamba nti taata kojja otuwaayo wakati Kuteesa aliko warrant of arrest era government ejja Kuteesa this is your way out and your group ndoza mulye program yange bulungi nnyo oba otudde mu ddiiro giwulire oba oli ku Facebook giwulire oba oli ku YouTube giwulire and the group this is your way out. What happened in Kenya is exactly what you have to do in Uganda. Kubanga Kuteesa bwe munaalemera mu bukulembeze kiki ekigenda okubabeerako empingu zijja kukuluma bwe ziti oba naakusanga mu toileti oba naakusanga mu hoteli oba onoddukidde mu nsi yonna because of the international warrant of arrest. The only protection you have is staying in Uganda. Ne Museveni ne Mutebi wa Museveni ne groups zammwe zonna mu ababbi abatemu mmwe bannakyemalira abatta n'abaana abato abakatandika okutambula. Twange essaawa etuuse yakwerwanako bwe mutawuliza kyo kye tubagamba yakwerwanako Kyagulanyi mumute unconditionally kubanga we are giving you a way out. Mute Nubian Lee mute abantu n'abali mu safe houses, then you get a way out very easy. We are in the international political wing. We are telling you what to do. Moi ne bamuga kati nkoze tutya waba Honorable Kyagulanyi agamba Museveni oba president elect agamba Museveni ne group I'll protect you if you hand over power peacefully, and this is the commitment he has given you and is giving you right now. He'll protect you. Moi yava wano ngabaga nti mwategedde nti obudde gye tulaga mu maaso bubi. We either take this one or we face what is coming. Ne bagenda mu parliament aliwo batuuka mu parliament ne bagamba nti nzikiriza okubawo obuyinza on condition nze ne government yange abantu nene bikobyo bikoze mumpa immunity era sijjadda mu byabufuzi bya ggwanga era mwe yafa taze mu byabufuzi bya Uganda bya Kenya yewe out ya Museveni kati gyalina okukola ne Bakuteesa nti Honorable Kyagulanyi abagamba yajja kuba protecting a window of protection ekyaliwo nebe bisukka kati ebiriddirira mu Uganda mufuluma nakaveera bwenaba mufulumye abantu nga baba byemigo ng'emisota lwaki mukoze abantu nabo naku bakwatako bati mujja kukitegeera temusobola kugenda nga mutta abantu bwe mutengeje mubatta kaakati nemwetaze mubuyita bukawundo ne kajja ne kalonda abantu ku kyalo ne bakuba amasasi kuba bagezako kwekwekasa jomwasi oli mwasi ne mujja ekyo ne mutwala enkya ne musuula emirambo kakati fe twogera okwerwanako eyo violence ettaka mulibbye mukotugobye mu mirimu buli kimu mutu overtaxinze mutufudde slaves mu nsi zaffe mwe mwajja ffe twabakkiriza ne mujja tunula ekiri essembabule nze kitange yali ssembabule Kasongi yawasa mange kitango yawasa omukyamu n'abaana bonna half Banalwanda half ekyo kiri kyakaba mu Uganda over almost 70 years. We are all one people. Memulese division okuwanya Abanalwanda n'abaki kubanga enkola ya mwembi ffe tubaagala
bakitaffe bamaama baffe basenga baffe tubaagala bakazi baffe. So nkubuulira nti the way out for Mwami Museveni now ne bakuteesa kubanga ye problem nti otuleseewo bw'otuleka obubi bwoti ffe batututte mu makomera tugera kufiira mu makomera tulwanirire ye problem. Kuba Museveni obukulembeze yawambye buwambe tunuulira ebyavudde mu kulonda ebyo byabakama bye yagambanga oyo naye ajja kugenda mu kkomera okwetu omulimu gwatwala okugenda okussa abantu nakati ogussa abantu n'okola amajaani bwegatyo agemwanga oli mulamuzi ojja kugenda mu kkomera byabakama ojja kugenda mu kkomera onakuba oli okwatako batumwe omutima bwabati muri kinyumya. So the way out for Mwami Museveni and Honorable Kyagulanyi to lead the country is what the Kenyan people did. Kibakola kyokka Abannakenya mwe yabaga mwategedde nti era tukivaamu buli omwadde we alye kaalidde oba tukireke kiike ekiyumba kyetuyiikire batukube mu makomera tuviiremu. Mwina abaga nti mwategedde it's over. Ne bagenda mu parliament ne bayisa resolution ba chief justice baziteekako n'emikono nga teri agenda kuvunaana bamoyine group ye bonna yabateekako bonna mugende musobe ebintu bino buli omwadde ekintu kye tubagamba kiri kimu tetujja kubalekera. Honorable Kyagulanyi tajja kubalekera ne bannayuga tebajja kubalekera bye mubye ebisawe mwabibba mwabyeguza gold ebirombe mwabyeguza amafuta mwageguza ye problem temujje ekyo tejja kukibakkiriza kubatwala ekyo bamuloza ati batubawo obukulembeze mu mirembe nemutulekera ebyobugagga abaana baffe bo babeere bagagga nnyo ngesente bazirinyamu bati kubanga baana bamukulembeze baana balulyo lulangira esente ebirombe byonna ebya golodi ebyamafuta amataka byonna bye mubadde mu bye ebyo byo birina okukomawo mu ggwanga bya ggwanga kubanga ebyo bye bitulwanyisa Honorable Kyagulanyi okulwanira Uganda eggwanga ne lifaanana lityo kubanga mulifunamu mu socialism kibiina kyammwe kya NRM kati mwale kibabakoze ate kibabakoze mu kulonda kibakolobote kati mulindeeko am the struggle kati tetukyabikola ki tetukyabikola ki tetukyabitya kubyogera oyogedde am the struggle oyogedde kulwana no ebya Honorable Kyagulanyi yabagamba neffe bannayuganda tulina okwenunula tojja kutuleka mu lufula nga mutta n'akaana akato bwe katyo kuba muyina emmundu ziri mu kika kimu muyina emmundu muziri mu kika kimu kyokka zinembwa mutta mukuba musiba mu makomera safe house zijjudde emirambo musula busuuzi mututeerawo n'ekifo nga Idi Amin bwe kyeyatuteerawo ennamanvu abantu gye bakeera okunona emirambo gyabwe naye emmundu egere kukaaba mu Uganda muno mujja kugiwulira ebyo byonna nja kubyogerako olwalo tekyali kutya ne tunaagenda mu makooti tujja kwedifeninga kuba ebintu byemukola eggwanga oli obadde obikola mwina ne faamu ku bizinge gye musuula emirambo goonya ne zirya kati ndowooza faamu zajjudde kati musuula busuuzi mututerewo ekifo weka Museveni tuterewo ekifo nti mukeera wali wemugijja nemumuza abantu nemubakuba nemubatta nemujja nga musibye obundooya kubanga wawa order kubanga wagamba Honorable Kyagulanyi ojja kaaba kyengenda okukola information n'eriiking nensi n'egiraba. So ekintu kyolina okukola abantu abamu bankubidde bakwano bange bankuba ne bankubira amasimu bangi nnyo ate bali mu diaspora tebamanyi kyakukola kubanga
fuwa tutulano kumpewo ne tuogera ne tuwayo ne tugera ku front line tuwabulira kyekyo kukola kyemulina okukola otwalo tulwana kakati ffe abali mu diaspora luluno tulwana total sanctions ku Uganda total sanctions ku Uganda tugrounding eggwanga amafuta ge yali yepanka nti abbye tegafuluma wadde companies ez'abazungu ezigakolako ezagagulwa mu shares bonna ekyo tukidime tamafuta tegayingira mu ggwanga uprising peaceful uprising mu ggwanga etandike mulabe ekyabadde Russia oba nereyo yekirimade sinagenda online eggulo baasibe bakwata omusajja omu ayinga Honorable Kyaga bali bamuwadde n'obutwa kubanga abantu bakooye gye abantu mu Russia bagambye eggulo nadde mpulira ku mawulire n'obufo obusingayo okuba wansi ennyo eyo mu Russia bwazuukuse kubanga oyo musajja mulina wano erinnya oba mubabuulire gera omugugolinga omuwulire Russia oyo Putin yamuwa ati Museveni yayanga Putin yamuwa obutwa n'abusurvivinga kati yakomyewo mu ggwanga nemukubyewo mukukomerawo nemugamba nti omanyiira ne bayiika ku nguudo naye omanye ekyasoose okukola ye administration empya eri mu America eya Kamala ne Joe Biden for the first time bakondemminze oyita ayinza obutamanya makulu ga bukulembeze bubeera mu America ye best superpower ate erwanira democracy ate Biden ye best fighter for the oppressed kyova nti tugera kumweyambisa tulinda wiiki eno tulabe ekigenda mu maaso n'ebintu byonna tubagamba bitambula gwe ali mu diaspora twakugamba wandiika ebbaluwa eri bammemba abo aba Congress kino nkiddamu gwali mu diaspora ali mu America oba oli Bungereza wandiika akukulembera mu parliament oba oli mu European Union wandiika ebbaluwa sindika email babuulire ki ekiri mu Uganda bawe ebifaananyi ng'ebyomwana ngoyo nga baziika kubanga bye byakyusa perspective mu uprising eyali emmanga wano mu South Africa temutuula toddawo kukaaba tewali ssaawa ya kaaba ssaawa ya actinga senga wali nnyo ennyonyi n'ojja mu nsi gye wagenda munotokola ku mpapula oli bubi nnyo tuula kwata eddakiika 5 okwata opapa n'ekkalaamu owandiike obagambe nti nze gundi ne gundi mbeera ku kyalo gundi ndi mu district gundi ndi mu state ya Massachusetts gwe representative wange mbadde nkubuulira otuyambe ku nsonga eziri mu Uganda akalu bakabbye baorganizing akalu fake kati batta abantu Honorable Kyagulanyi Musibali house arrest abantu mikwabye gyonna misibe abantu bonna abanupa babakwata tusanga mirambo okulonda kwabadde kwa kifere balangidde ebitaliyo olina akera bukezi n'alangira ebitaliyo byonna biteeke mu bbaluwa tukusaba ekintu kimu ensonga zino bwe ziba zizze mu maaso go ozirowoozeeko oba ozifollowing nti otwa resolution Uganda ogiteeke egere mu total sanction oba embago toto mujja kuwulira ekinaava mukuba kyekigenda okubeera oya tulina ne meeting endala mujja kuwulira yes wajja kubaawo okubonaabona naye okubonaabona kujja kututuusa ku kusumulukuka okulungi tetujja kubeerawo nga tulinda kwogera nedda entulina okunyiga ekizimba bwe kiba kifuluma bamala kukinyiga wano baba bakinyiga kikuluma ne bwekasa kifuluma ne kigwa wabweru ng'oweweera nga n'amasira gaweddemu n'akabondo kaweddemu tulina okukola mwami Museveni kizimba masira kabondo tulina kumunyiga wano namwe munyiga wano nawone bamunyiga wano nekafuluma ne kagwebwe tubawadde ekkubo. The only way out is that the first thing Honorable Kyagulanyi kyalina okukola natuli nakiddamu teri kukkiriza
ba Uganda bano ba Church of Uganda abadde bali asset abo bali eggwanga bali lyamu olukwe bano saba Kristo omukulu ennyo bakugamba teesa mutwakeko ministries ezimu nedda. The only way out engeri bitambula nti the first thing you have to do kiri kimusoko kola nti the international mediators. Yes, we are ready to talk. That's the first thing, international mediators. And the international mediators must be approved by the United States Secretary of State because it's the guarantor. America kibata guarantor mu politics or mu negotiations chikulu nnyo boteka ko Secretary of State nga guarantor tachuka tebamulimba bino bukodyo bazanya. Yes, we are ready to talk. Era guarantor uno kakati ne propose declaration of principles. They are here. These are the terms for negotiations and total peace. Ate batuka ku negotiation tetulwanira bulwanirizi kalukano tugenda kulwanirira conflict ya Uganda yonna kuva ku political system kubanga Uganda okustabilizing enogenda mu total federation ngabo la America. Economic system byonna bijja kuba mu declaration of principles. Land system byonna bina kubeeramu kubanga byonna. These are what they call declaration of principles. These are the documents that are forwarded over to the Ugandan government for talks. Political system, economic system, a new constitution, the new police, the new army, everything. Uganda yonna bibamu muri mu document. A declaration of principles. So that tujina weri wansi. Nehona bochagonya jina. Weri your name written down. Then you're ready to talk. Next bino kakuwa vice president, kakuwa vice president, nabana bavuka mbate, nabana mbate. Hona bochagonya tokkiriza. You were true freedom fighter, tokkiriza. Kwange chali kuchangalai, we chali. These people are so clever. Akutadde mukafunda Changalai bamutukana okumutira mukazi we. Batukana okumutira mukazi we. Otegede Mugabe n'amugamba vayo yogere kwa Museveni agament bono watu nayogera ku denouncing violence as a means of settling these things. Tajja kuta. No, you stay there. Ojja kufuluma nga Mandela nga yakwegayira. So what really happened? Changalai nga bamuyita. Kwanga etegera nti kati now this is a wild crisis. This is the golden opportunity Uganda have today. Okusettlinga scores zaayo. Kwaka tuli mu lockdown. International community amazo kwingi. Kati Mugabe we yakitegeera nti international community eyingidde. Kati it's now a big crisis. Naita Changa namugamba nti I want to shake your hand. Namwa millions of dollars hizo. Namga kati wategede nginda kuba vice president. Tukiriziganye. Nze mfuge emyaka 5 gino ngimale kisanja kyange. Nkuleke gofuge ekijja bi Museveni proposals akola obukodyo. Kakati bokkiriza. Nga akutega akanyewa nga amuga nti genda ku TV oyogera oyite press conference nkute. Nga international community bagireka aware. Kubanga history tells you what happened and what you should do. Chichechaddako nga amutta Changalai nga amutta politically. Ne Mukama Katonda kubanga amaziga g'abantu n'omusayi gw'abantu oguyiso kuva mu 6 mu Uganda kati gwimidde ku luwo na Kyagulanyi gwo tutaasa mu kino tulyamuruke kubanga oli musajja waffe. Changalai kyeyakola emmange eri kyekyamuviirako emitawaana. Changalai kyekyamuviirako ebitawaana. Naye Mukama Katonda namukuba namutta kansa. Naye ensulo teyagiraba kuba Katonda tebamuzanyirako.
Mukama Katonda tamanyirwa wa Musa teyamutusa mu nsi nsuubizi abantu baswabaka abantu bali makomera bakubwa mitwe bajasizza zaake wa mukoma yavuddemu so takati tubagamba nti ebyokusesema byonna bina okusesemebwa takati bwe tuba tukola nti kiki ekigenda okuddako abantu bayinza okugamba nti it should only be the presidential election yokaiko problem structure gye babbye wansi ya parliament kubanga bw'otunuulira abantu bonna betwogedde nabo bonna abeesimbyeyo mu nuupu bonna abanuupu be bawangudde gavumenti yakibbye nga bayita buyisi ne bajjako obunoga mutiikinge so the issue has to go back nti kati eno point muginotinge nayo nti bwe tuba tuteekawo okulonda okupya okulonda kulina kuba organized and supervised by the United Nations. Ekyo nkiddamu organized and supervised by the United Nations nga bwe kyali mu Ivory Coast, including parliamentary elections. Oba bakulonze kati nga mukwano gwange Honorable Segirinya baddamu ne bakulonda ebintu byo tobikola kiki ekibeerawo tugende ku Congo musome kiki ekyabadde mu Congo gye mulabe eyo mayiba dictator balinga musota kibalabye wali naye kyatwala tuno kyakoze Congo Tshisekedi ne Kabila bakola game Tshisekedi ne Kabila bakola game omusajja yawangula okulonda mu Congo yali Tshisekedi yali mulala kati Kabila bwe yabanga bamuwangudde kubanga Kabila yalowooza nti ye yali ajja kufuga eggwanga ng'alifuga kubanga bwe yabanga ekisanja kye kiweddeko kukyusa constitution ekimuliko ate kanisa ekereziya katolika y'e Congo yakola nnyo ab'ekereziya temwebaka era mwongeyo okusituka n'amakanisa agabayoko mwongeyo okusituka kubanga ekirungi kiri mu kijja mujja kufuna nga sentence ko yammwe okuva mu kulabirira development projects temwebaka mwami Museveni tabalimba ekereziya Congo yakola nnyo mu kusuula Kabila n'alemera mu bukulembeze kati bagenda mu bululu ne bakwata obu ne babubba n'agenda agamba Tshisekedi eyali babege nnyo namugamba nti nkuwadde bwe nkuwa obwa president nze neesigaza obwa member bwa parliament n'ekibiina kyange nsigaze nkuwa olye nange tulye kiki ekinaabaawo Tshisekedi nakkiriza agenda alye Kabila n'asigala nga yalina ekibiina ekikula ruling party kati nga mwami Museveni bwe mulaba bwengeri yabyemu akalulu mu Uganda yabye akalulu asobola okufuna majority mu parliament in case of anything majority emudifeninga buno bonna obukodyo ffe tuba tubulaba political analyst nti kyekyali omanyi kati emitawaana egiri e Congo ku ssawa yaalyo kati ogimanye egiri mu Congo bagakubagana kati bali mu parliament yonna beeyuzizzaamu kati n'abeekibiina kiri ekya Kabila kyonna kiri sayidi yeeno eggwanga liganye okutereza bwe tuba tubakutereza ggwanga lyaffe tulinyumirwemu emirembe n'emirembe nga sepu esoose tugimaze n'okulonda mu declaration of principles bamemba ba parliament kitegeeza nti gavumenti erina kgenda mu transition ne parliament egenda mu transition paka on an election day empya asigaza parliament y'abantu bamulonda gwe balonda mu mazima abantu abamulaba ab'omu Uganda bategeera kubanga kyetunoonya si kwe kulya okufuna kuno okwokulya okwamangu ennyo tugambe nti kiki nga majority tugimulekedde mu parliament nga yabubbi kubanga mu maaso awo era emitawaana gijja kyekyali e Congo bazannya ka game kati emitawaana gizze buto eggwanga mu kifo ky'okugenda mu maaso bakeera kulwana so nga ffe kyetulwanirira oba Honorable Kyagulanyi kyalwanirira oba Nuupu kyerwanirira kyekino eggwanga okutereera nga tekyali awalana munne omuganda awasa omunyankole omunyankole awasa omutoolo omutoolo awasa omuganda tukolera wamu amakanisa tugenda wamu business tuli ensi egenda nga ffena tuli bulungi naye si kuba nti kati bano balina okulya bwe tutakola kino nti mu declaration of principles kirina okubeeramu ne parliament
kubanga amajjote gye mulaba mujja kuwulira emisango mu kkooti kubanga abamuzibu n'abakaada bana base yakisibye natwawudde nti yakisibye kakati ffe nga bannayuganda lwaki tulina okwerwanako nadde ensoma wano amawulire gange wano nensoma wano lwaki Museveni yaluzinze mu Buganda ate nga yabumu obukulembeze kati bayita abaganda ffe twakwabye okutuzaala nti tuli baganda tulina okwerwanako. We have the right to exist in our homeland. Tulina right okweexistinga mu homeland yaffe kubanga alternative eriwo ffe yaffe simbi tugamba self-government. For over 247 years mu America mulimu self-government nga temuli ntalo onawudde bano baradika ba Trump Texas ngwajja kweta emitawa tebasobola bajja kubukwata nga nsini babumalirize over 247 okutuuka Trump yazaali radical. So tubagamba the unresolved land question and rampant eviction of Vibanja holders gonojja mubba ttaka lyaffe. You are overtaxing us in business. We can't make business. We are not supposed to be employed in our own country, in government institutions. We are not supposed to do business. Boda obutwala. Natumulidde abasajja. Nemutuuka n'okugamba nti VPN. Kana y'amagye. Basajja mmwe. Ne VPN kati nayo y'amagye. Kubanga kati abantu abali kuno bawulira VPN. Muzuukuke mulwanire eggwanga lyammwe. Nanti mutayaga tubagambe tujja kubibagamba namwe mujje wano naye ate mulina okumanya nti war crimes twazibagamba bwemutatwala kino war crimes temujja kuziwona bakani nettima lyonna lyekayi no katugere ku kino ekirala kasube ntusula njagala kwogera ku mukyalo ono mukyalo mu Luganda anti oli Muganda Flavia Brigadier Flavia Byekwaso nakamwantette anti oli Muganda omukazi ayogeranga gwe baba muyita nakamwantette kubanga oyogera ebitaliyo ebitakwataga kuba gwe bakuwadde gwosinga oyo mukazi zizinga eyafudde wowe n'omulala we yali mu State House yani Bannarweiso mumanyi abantu abafa eruweero kati gwe Flavia oyogera nakamwantette osabuka akamwa nakamwantette kubanga bakuwadde akafo kubanga gwolya kanjogere ku kiti kino lwaki njogedde ku kiti kino. The army and police yesterday said they were still looking for killers of Major Noel Mwesigye. Twabagamba luli nakiro ngenda kukyogerako nti akatiko waliyo kuula akatiko. The former commandant of the Special Force Commando Unit was shot dead in Ruero on Sunday night. The army spokesman, Brigadier Flavia Byekwaso oyo nakamwantette, said the killer shot Major Mwesigye as he entered his home in Kikyusa, Ruero district, and took away his pistol. Kati amagye gano kubanga abantu bo baali balowooza nti bo engije bali bakamando obote teyalina bakamando obote yabayina eruweera abo babamaliriza kuba balowooza nti mu Kampala
we wali satellites bataddewo bikamera byonna mu command center nga balowooza nti senga wabaawo ekibeerawo bali ababizimba tebamanyi nti command center eri wano neeno egibasobola okuzikiza bategedde ndi akati oyo yadayingira mu maka ge eruweero Mwesigye katusuubire gye bamuziise mu maka ge kuba twabagamba luli nti mmwe abayingira mu special force unity eza mutabani wa Museveni okunyigiriza ffe okutufuula embwa tujja kwerwanako biri nga biri mawulire tumulowooza nti byange era brigade yabyekwasa ebyoge bamusanze ku gate ne pistol bagitwala oba baani abo teri amendooza bakuzi ba Katiko bajja kula no patera byatandika bakubye good waliko ekachiri bakubye rwamata bakubye ejimbi obote that ukaroganti for those that are committing crimes their days are numbered we shall find them and leave them there mu Buganda Katiko ne kamera Katiko yawa miezi mukaga jigera okite miezi mukaga na Katiko kameze katanise nemi no kugenderera ekintu kino tukibabuulira videos I am sharing ekitwetana okubabuulira tubabuulira nti Museveni ayinayo engeri gyakola akatika akake atisa abantu nga bwe yakola ebuseruka yatta 500 buseruka yatta abantu 500 buseruka sizedi yeho email yabakera kumacha n'abayingizaamu abaabwe n'ategera bibakola n'abayinge n'agera bona n'abatta ebyabikola n'abali ebiwe bayitonga bwe yakola ne bampiso bwe yakola ekyo muyina okukimanya nti akatiko nga katansa okumera ono ketegeeza katiko katuufu kagudu bakabutwa ekyakitegedde agambe nti amiina ono okwetegereza wakati essaawa tekyadda mabega yereka tumukube wano amajege gabe ku standby okumala omwaka mulamba gasiba ku makubo gapama mu lusuku lwa Kyagulanyi emmere ye byabasajja mujooze kati baleta toilet eziriwo mu maka ga Honorable Kyagulanyi president elect gomutakiza na kujjamu mmere basima bunyanga bapama muri ne Museveni ojoga kasajja gwe ojoga kasajja gwe kubanga wamuwamba ne mutabani wo mwina okufuga eggwanga ne mulibba kati sawa yakwerwanako gwali ewe teweebaka wandika ebbaluwa noonya akasente kajja kwetaaga mu bino n'akasente kajja tetukyalina kye tukweka we out twagibawadde nti mukose we out ngeye Kenya mutuviire mugende tuzimbe eggwanga eppya kubanga teri kintu kiruma ku nsi kuno kanti babuulire kobe musajja kobe mukyala nga enkyo ogenda keera toyina mulimu kubanga Museveni yasazeewo toyina kuba na mulimu olw'enfuga y'embi emyaka mingi abantu baali basirise nga balowooza nti Uganda yo bwetu tujja kuba baddu kubanga tuli baddugavu tetulina kuba na mirimu omusajja Kyagulanyi najja Honorable Kyagulanyi president elect najja nabaga luko emirimu nja kugireeta ate nga giri ku international standard ate neggwanga ligaggawale nga obugagga bwafu nawa 1 2 3 4 people centered government emirimu ngenda kugikola bweti mifo ky'okweta Abachina ne babawa ettaka lyaffe nze ngenda kweta Abaamerika tukolagana nebo obugagga bube bwaffe factories zibe zaffe buli muntu afuna omulimu nga tetukyakaaba tuzimba amalwaliro otegedde kubanga ono Museveni yakikosanga tool of operation first of all to break society the second thing impoverish people deliberately abafuula abaddu mu nsi yaabwe nga bwazanya politics bwajja n'abasomera byadde asoma ebisesemye ebitakwatagana reality ekyo ky'omulimu oli nga talina mulimu buli muntu alina kwerwanako abaliwona bali babulungi oba twakola eruweera abaliwona bali babulungi mwe bakikola ekyaggwe buli wamu kuno kijja kwanguwa kuba tukyalina we out twatulowooza nti akaluke kanaatutaasa omusajja awangudde akalulu
byabaka maaso musajja yasoma akalulu nze badde mulwadde ennaku zo zonna mundabira wano n'asoma akalulu nga tekaliko na declaration forms na district Obote bwe yali abba akalulu ne binayi ne Paulo Muwanga yasomanga n'ava n'agera n'asoma Kabale South Constituency Kiboga East Constituency B mujje mulule ebintu bye basomanga kuno byakakama yasomanga percentage of reading number 2 reading number 5 number of percentages ebyate binkwatako kubanga the way they kamabude ngeje bakiti je babbamu akaluka no Western region zo mchala mukwano gwange ya Kingamba ali South Africa bagenda mu nyumba mu Western eyo kwa bigira kwete mitawana no babuli batatereza bintu bino okusoka musyasoka ne museka ne bigira kwete mitawana kati oyo tumwesije muri nowe tumwesije bwabate tiba muzika ekesi bajivuze bajizaye wawe je yava banga kino bakifuula kyoloni enyingi bwe zinajja bwe zityo zijja kuba affecting na bagamba mu kulwokubiri walwa kusobena kwa program live one otegede nemba gama nti sibye twagala kubango nabalimba ongeje babba mwaka bakubuza nti mwami tumwesi joina abantu bameka mu nyumba ati nyina 10 n'abaana abatebe myaka 3 bo bakunonyako kinkumu nga babo wandika amanya gwe botuka ku polling station abantu babiri abantu balonzo basatu balonda abantu mwenda ku polling station no mwana we myaka 3 omukyaya yangama ati bakikole embalala eyo Museveni yafunya 100% kyovanti byabaka mu bya baka lukano nga akabba yasoma biri ebifo Museveni byawangu the percentage bino nabijjako nti kubanga baba registered voters baba register ngeri abantu abagenda okulonda milioni 10 oba 14 already 70% bamaze okugifuna mu fake eri eyo kwa bakabira embalala ne bakabira ne kalamojja eyo gibabire eyo bululu enamba ezibuze wano bazizjeri ebigero okuleta emitawana mu Uganda bigero okuleta emitawana era fe tubasaba mu abali mu majje ne mu police mwegatte kuba muone ekintu kino namwe abanyankole baganda the best way is for us to sit down as people natufuna eggwanga eddungi nga twate tubagamba temukkiriza bintu bya mwami Museveni mwe muri mu police mwe mu intelligence wewe na byejjuzi muri mu bukwano bwange mwe butadde mu police constable teba abusasude n'emitwale na bagibe babu traininze mbwala wense babu wade gamboots zona zirunya kubanga balonda mu buli obwabwe bokka baba balina okutulugunya omuganda mukanda gira okwerwanako nga bwe yakola ku Obote naye ekiriddirira muri kinyumya Obote bwe yajja mu buyinza nga bamukomyawo bamaze okubba ba military commission bamukomyawo yatukira bushenyi byavaamu mu helicopter n'akomba ku ttaka bwati ly'eggwanga n'ayogera ekigambo nti ngenda kutandikira we nakoma era buli muganda yawula nti Obote yabagamba kubanga Obote yasiba bakitafu Obote yatta abantu nga ne Museveni mwali bali mu gundi public safety unit Museveni mwe yali public safety unit naguru yagangenda kutandikira we nakoma buli muntu yakiwula nti ngenda kutandikira we nakoma era yali mutu n'atandikira we yakoma n'atandika okutabuto buli muntu yagoma ne bafiirwa ababe bafiirwa kubanga azze kubama nawe Museveni kiwagambye baganda yes tugera kwerwanako tekikyaliko kino kyakusaaga nomanya akagambo Obote ke yasemba okwogera onaku yasemba okuva ku bukulembeze akusikera biranga Obote yagamba n'agamba nti I still haven't recovered from the death of Oito Jongo. Things will not be as they are now. Ninza kagamba mwami Museveni kagenda okwogera Amini yayogera ekigambo n'agamba don't worry, I'm watching the situation back to normal. Umenze quotinga Amini bakuba Amini musabasaba
naye akagambo keeyogera don't worry nga bayeke batuuse empigi. Don't worry, I'm watching the situation back to normal. Nyata amini fike twamwagaako ye musajja eyogeranga amazima yagamba ngati buli ssaawa emu yateekangawo special announcement nga bateekawo bayimba n'obuyimba buno si kana akanyonyi si kana ikonto hedimasi togera koti yotoje bale buyimba bwayagaludde obaani ayinza okukampereza oba mwali mudde Museveni keyandadde ayimba amini bye yabyogera nze kyenamwewunya nga special announcement bagamba nti the Malire Mechanized Regiment ebyo nabiwuliranga has been swept out. Ngamini abyogera. Nze kyenayaga kwa amini bamutwala wholesale nga ayogera. Simne bya Museveni okulimba. Okiwulira. Yakati mwami Museveni. Wewe ngamba you didn't see that Kyagulanyi woni na Ankole. Mbiraba wano. Oli abinganze simanyi. Kwa kati biwatu gati manga yone yafunya 100%. Yakati bino tubagamba nti at the end of the day eggwanga lyaffe n'abanna Uganda. These people are not Ugandans. These people are thieves. Otegedde bano babbi bagakutweta mitawaana kututtinganya tubeegobeko tutereze eggwanga. Omusajja Kyagulanyi akugambye nti nga mumaze okumpa obukulembeze nga bwe mwabumpa bwe nabulonda ngenda kukola kino na kino na kino na kino tujja kutuula mu conference tujja kubaleetera constitutions ng'eza America tuzibakubire ku mmeeza kubanga biri Museveni yabikolanga abigerera nze ngenda okutereza kati after 35 years yoterezezza obulimba bwo kasajja gwe Abaganda nyina okuzikiriza Abaganda kuzimba eggwanga eppya ndeeta abantu abalala okuva mu mawanga amala nzikirize kati bakulazeeko tebajja kuva. We shall fight for our right to exist or to fight to fail. Ekyo si kirumamu. I have a right to exist with my people. Nze nazaalibwa mu Kampa, that is my land and that is my home. Bajjajjange okumala emyaka 20 bonna bali awo nyina obaya okuva ekiwuliriza wansi gye baaziikanga emyaka n'emyaka. Naye temujja kutufuula bimongwa. Temujja kutufuula kye mwagala. Kubanga mmwe mutubuulira gasiya over taxation buli kimu kati ne mukulonda Kyagulanyi takkirizwa kubanga ava mu Buganda tete okuba n'agirepresenting. That is a tribalism. That is tribalism. That is tribalism. Oba Muhoozi we shall fight you. Muhoozi ne wonojja we shall fight you and we shall defeat you. Wangu Buganda nzo kutabulumanya bulungi and we shall overcome you. Kati Buganda emaze okuddayo waliko bote bweti kati zigera kunyoka tekyali kutetutya ne tutya kutta bantu baffe bootyo jo wasse bameka oba waleyo se bameka kyo mwasse bameka musuza mu safe houses nga mutta bemumala ne musuula ku kubo bwoyogerako bwokiteeka ku Facebook yo erinnya yo VPN okosa VPN ena treason no aba minister ona kubali bakwatako. I hope omukyala ekaika so okwogera amazima yoyo omukyala oyo tulina Abaganda abesemba buli yani omukyala oyo minister wa trade Amelia Kyambadde be Baganda ne Baganda bange bonna abazaalibwa mu maama wange be Baganda besemba buli half Bannarwanda teri abawalana neme temujja kulowooza nti tujja kusirika busisi mukoze bage kyetufuze esite tulina zimala amataka ge tulina gamala nteze tulina tumala kyetufuze let's go. Oba it's time to go. Use the option eriwo Kenya tukyuse eggwanga yaffe tulizimbe ffena tulyeyagaliramu nammwe. Oli alowooza nti anaalya ssente paka abantu abo ne bafuuka bwe bati olunaku abantu balyerwanako ojja kubako obuufulumire okudduka. Tugere ku kirala wano mwaye olusimba ngenda kusomesa nnyo programu yange otegedde
ekya Honorable Kyagulanyi ekyokugenda mu kooti almost 10 days after losing the presidential election kiri mu monitor wadde namulabye kikino nema kukikootinga after almost 10 days after losing presidential election to Yoweri Kaguta Museveni, National Unity Platform, Honorable Kyagulanyi said he's still pondering on the next course of action that's going to court. Evidence muzibye nazo muzibye basajja mmwe ne evidence muzibba kwa mwine mundu okiwulira ne evidence muzibba kyokka mugamba nti yawangudde omusajja omu yagamba ekigambo kimu kanki I always quote people who have ever said words and they came true. Omusajja omu Gamal Abdel Nasser kamanda we yagende omusajja eryakula United Nations ebiro ebyo between Israel and Egypt ku Suez Canal. Abdel Nasser yagenda okutandika olutalo olwa 67 namugamba yagamba kamanda namugamba nti kugambye jawama jego mwabayo eni mujjewama jego mugazeeyo siki kyava mugamba olwa Abdel Nasser yeewaana nga bw'alina amagye amaze okukulaka kuyegeyo naonanga bw'olaba mwami Museveni agamba nti alina amagye omusajja yali muyindi yali kamanda kyamugamba have you sought the war that you are going to fight okirowoozezaamu mwami Museveni otalwogera okulwana kati okirowoozezaamu otalwogera okulwana okirowoozezaamu era bwe yamugamba nti have you sought that the war that you are going to fight with Israel era bwe kyali bakuba embweri teyakijjukira katumine kaliso fuka agambye nti we have all the security apparatus in the country, you try anything. Ababayokeza pick up security apparatus yo yabaddeyo. Eggwanga yonna okubacawa ku point eyo okuvaaluwa abakyoli abalango abagwere abagisu abasoga abaganda. Have you sought the great patriotic war you are going to fight, that you'll win that war? Pago nyina amagye nyina kwa buli kyenjagala nyina amagye nyina kwa buli kyempulira kyenjagala nyina kukikola otegedde nze kino kibagamba program gye nakola n'olwokubiri nekibagamba nti banyankole bakwano bange nomukimanyi n'abanalwanda n'abalundi temukkiriza kubayingiza kubanga mmwe mujja kuba ku front line. Loole ezizaayo zijja kukkirira manga. Lwaki mukkire manga? Nga Honorable Kyagulanyi ne Mukyagwe ewasa wammwe famiyo neeri wammwe. Lwaki temulowoozaamu akatiko kaako mwakatandisa okukalaba si bamusanze mwesije bamusanze ku gate ng'ayingira Special Force Command. Kwanga lowooza nti ekiva omanyi lwaki mwami Museveni yafuba nnyo n'akwata omusajja oyo n'agenda Luweero, the second in command mu Uganda, n'agenda Luweero, oyo muganda we Salim Sale yamugamba nti bano ba veteran be twayisaawo ne tubabbako gavumenti yaabwe ne tubazaayo bakuba mataffaali basajja bakamanda mu batweningibwa mu nsi z'ebweru bakugu nnyo abamanyi okulwanira bonna bakyali balamu batono nnyo abakafa gendo babeeremu ddala gwe kamanda wa reserve obenga obamonitaringa bemekubako kyebakola kati babo batandise okuzukuka era mwe abali eruweera baazirwanako muzukuke tonunaggwa muzukuke gwe sharinga programu yange babajja ajje kweno anvunaane ajja anvunaane tugende mu kooti ate tujagera mu kooti zaawa kubanga tuba twagamba nti okwe ye bwe yabanga luli oba tatta abantu nebyekwasa eyo yalina justification okulwana
kubanga Mandela yagamba n'agamba nti after we had tried everything. Mandela boya okugenda mu struggle ku South Africa buli kimu bakigezaako ne bakera okwekalakaasa ne baba te Sharperville ne bagezaako buli wamu yonna okwekalakaasa okukeranga peaceful demonstration ne bakuba ne babatta kaga bage okuba nti ekimala tulina kuzikwata tova nti Joseph yabagamba oluvannyuma n'abagamba nti after we had spoken with an AK-47 now they can listen. Era South Africa bage okutuula wansi n'abakabulu abo abeeyita kubanga babagamba nti either mutwala kino bukyali South Africa kwanza kino kyembagamba mujja kiwulira kubanga abantu nze kyesaagala kubanga I'm not tribalistic but I have to talk the reality. Nze mabuulira abasajja babagamba balaba olutalo lwali egindi e Mozambique eya Frelimo ngera kulwogerako nga maliza mu dakiika esigadde 8 lwali e Mozambique olwali Mozambique Samuel Machel wa Maduwangula ye student wa ye teacher wa Museveni yabaga buli mu Portuguese kwe yajjira ku meeri kule kwade nga amini bwe bakola abayindi bwe yabagamba mu 7 yabagamba nti omuyindi nkwadde omwezi ogwo kule ofulume ono abayindi amini bwe yabagamba n'abagamba nti ate ndi serious ne badduka ne bagenda wona fe tujja kubagoba naye tujja kubagoba mu magezi kwate twaga kusooka kusula tujja kubagoba mu phases kyoka kubajjako ttaka lizibwa abantu then tugoba mu phases bafulume bagende kakati omanyi kyaliwo e South Africa babagamba ekintu kimu naffe kye tubagamba nti either mugenda ne mukola ekituufu tutuula wansi tukola eggwanga nga Kyagulanyi atufuga bulungi nnyo oba bwe tunaalinunula wabwa kuba lyokubalaga liri ekyo nkibagambye kubanga tojja kuba mu magye ngotta kuba mwe babadde immunity mujja ekyo ne mutta muli mu police muli buli wamu bino abantu ba bulijjo ekintu kyannumiza bali kukuba omuvubuka akuteka boda alinze bantu kankogeeko kano beta ba computer men oboti yabayina ku road block ngotuka ku road block ne muntu namantu wabeeranga mu zi taxi ezo zikigati zirusubi zi Toyota zirusubi ngoli ne mugwe dirisa ngato ino kumutunula mu maaso babetanga ba computer men ngakutula butunzi bwati mu maaso bwati naga gufuruma bakuteeka bali nokutwala emmaani toddayo kulabika babetanga ba computer men kati nabalabi batambula ku makubo balina emiggo gyabo alina emiggo bwakutunula naga nti goyinza okuba oli wa people power weekakasanga omusika akukuba oli yazze kunoonya muwogo mwabagoba buli kimu kati nono kubanga muli ku paatulo alina okukubwa emiggo gwegoza nti oyo wa people power muvubuka wa people power oba ogamba nti aba people power oba abavubuka bakuwaddala ate okuba bwaki kasajja gwe kakati bumwoge that is sectarian that is an armed struggle. No, we have the right to defend ourselves under international law because Uganda failed its international obligation. Ezo sanctions zigera kukuluma butereevu ziwulire n'obusete bwamwe bwonna tujja kubunonayo gye buli kubagooza teri amanyi gye ziri mwabudde kasita America ekweyimbamu oba okoze eki oba owedde kakati katugende ku kintu kya Mozambique. Omanyi Mozambique eyo Mwami Museveni ye student wa Mozambique. Omanyi Museveni tekaga nnyo kwogera kakefuula ka genius wano koogera oluzungu ne kalwogera lwasigala mu katwe gaago kamaanyi nnyo. Mozambique bw'osoma biography ya Mozambique ne sanctions nebyeyitamu emyezi 6 nga Samara yakatwala government yafuna total sanctions. Kweli alowooza nti ensi bwetyo bwetambula, ensi tetambula bwetyo. Bw'otunula step by step Mozambique byeyitamu okureforminga paka weeri yali America.
Why yali alowooza nti engeri gyeri Marxist and communist state bagiyita Lenin Marxist Lenin state tebabakola bagokola nga bafa paka bajja Renamo kubanga Mozambique Museveni gye wasomera gero oli ekiriyo kaakati mumanye ekiri Mozambique kati mukimanyi nti essaawa yonna half of the Mozambique abayike bagitwala oba munakimanyi nze kubanga mulege ensinga goberera nga wulira kwa ye Museveni alowooza nti once you have been in power for so long nomaze establishing a system yo oba unaprooted omanyi ekiri Mozambique yasooka ne balwana ogwasooka ogwokuba abagondi aba Portuguese ne baguwangula ne bakola system enkyamu ne baleeta olutalo lwafiirako abantu abangi ennyo between Renamo ne Frelimo onero ne luggwa kati ate waliyo olala kubanga the problem is nti once you don't settle the issues of the conflict kyova nti nze njagala Kyagulanyi oyo era musajja nze Kyagulanyi nze nkwagala lwekyo nti ekyokukwata eggwanga lituule kubanga eggwanga lifugibwa ku katwe kwa Mama Museveni yalowooza nti yatutereereza yatutegeerera Marxism Leninist system of government communism nagis ku muntu nanyini ggwanga olina kuba mwavu ng'okola bweru osula mu kazigo opama mu katoyireti akebweru noyokagamba nti Africa kwetu tunako Africa kwetu bana bebakuyingirira democracy babayingidde ensendala ensobi endala gye yakola Mozambique kandi kubulye Museveni ati nkujjukiza kubanga olina amagezi agerabira ate ng'oli mugezi omanyi kye yakola yerabira n'akwata ku America bagoba ba diplomati aba n'oviirako mutawaana mwabudde Secretary of State yayogedde engeri gye bayisiza mu diplomati waffe ali ku embassy e Uganda mwamudde linda ko mujja kukiwulira weekend nga bintu bimaze okutambula by all means Mwami Museveni, you either take what is there not the right to mu nteezo n'abaana bo ne basiga mu makanisa gaabwe ngeno bakitabe basula batirigonya bantu bawalaba bapasta abantu basula eri Katonda bakaaba babasasaako obulago babasaba mu bundo we bakaaba tebasobola kugamba kufika tukugambeko nomulowooza munaabeera waawo katulande weekend neddako naye tubagamba essaaza eziweddeko tubagamba ekintu kino kimuba mukola na Uganda kimuba musooka otukola temwebaka gwandiika ebbaluwa nkunyonyodde programu eno wandiika ebbaluwa gwali mu America gwali e Bungereza gwali e Sweden gwali e Italy gwali yonna gy'oli yonna Denmark wandiika ebbaluwa ewa representative wo kubanga kati mwalabye demonstration ebadde New York ba representative bonna bwe tugenda okufuna sanctions zonna ba arguments zonna zina okubanga nti report gye ziri United Nations tetugera kulwanya mu America ne United Nations nabagamba nti wabawo ekintu kyonna agreements zina kukolebwa nga ziriko resolution ya United Nations bino ebyekyalo nti bano simanyi religious leaders abanona sete mu State House abo Kyagulanyi tokkiriza mukwano gwe tokkiriza president waffe tokkiriza bakulu bagundi bayogedde wali akasajja kessaagala akasoti TV sikaagala dda akasajja ako kalina omwango ogw'emmesi kabujingo buli kaguddo bujingo eyo fenga twabayisa bwetyo namwe mwandibaddewo mu Buganda oseka ategedde museka so mbagamba muwandike amabaluwa gwalina omuntu ali ebweru akweza 10 mwezi program mugamba awandike ebbaluwa tusabe total sanctions ye program kati eriwo batuma okuzifuna Museveni tumutwale nga Idi Amin bamamuteeko total sanctions
paka bwe yagenda eggwanga limiremu paka tunatereera kulina okuddibwamu okulonda okupya mu Uganda kujja kubeerawo teri ajja kukkiriza kulonda kwabadde mudaaba Mukama oba kubavuluzi be batyo bebavuluzi batyo buli DR form weziri ne bamukwata ne bamutta yasayinira ku DR form ne bamukuba emigo sayini ngene DR form empya ekyusa okulonda in case wagenze mu court namwe abali mu government baloya mugera kukwata ebyo mutwale mu court ebyo tetujja kubikkiriza ejja kuba process ya kuswaza Museveni kulaga nsi na kulwaninga options on eza peace ntiziweddeyo naye nga okulonda okulala kujja kubeerawo okulonda kutusaba okulala kwe kwali mu Ivory Coast kubanga United Nations erina mandate bemokisa resolution ate ne peacekeeping force erina okujja mu Uganda webakwa mu Ivory Coast nti kati kitegeeza government eddako enagenda mu transition pako kulonda okupeera kuddako nga kuli organized okuva ku voters register mpya netumenya okucekinga bandi bateekamu ab'ebikwangala abo ne bafuluma ne bandi bebaagana okuyingira ne babayingiramu kuba twetaaga buli muntu alonde kyenkanyi obululu United Nations yebukuba yebusupervisinga yebubala yebu-announcing bebakola mu conflicts kyetwaga kati mu Uganda mwami Museveni tokyalina mande tokyalina kyogamba nsi yonna nti osobola nate okuteekawo okulonda oba kati ogere mu parliament bali bateekewo okulonda ebyo tetukyayagala kati nese kyayagala buli gyolaga ekitimba kyakuyingidde dda weeta kimanyi nti abagezi gye bali omanyi Kyagwanyi tebamutegeera mwasirikira omu okukanga era alese kino kuba baali balowooza nti ajja kuva eno tukuwaddeyo ssente jangu olye naffe eggwanga nga lifaanana lityo eggwanga lifaanana lityo abantu myaka 35 n'obubaati bukaddiye ne bubulooka obw'ettaka bwe baazimanga nabo bugwa securing your future ani abikkiriza tulina kwenunula so see you next Sunday oba onangambya nti Museveni ekagwe twagala mwagale kwa goli malaya mwagale gwe sente ozijja mu bwa malaya mwagale bye